banayi mujebaliko leero ndi ku nakyo nnyo nga yomundaba. Yes, ndi ku nakyo mwena abadde bagamba nedda ndi ku nakyo ntaddeko ka lipstick. Okay, tugende maaso. Olunaku lwa leero mbaleetedde bannansingi mbafaako nnyo kubanga gino emirimu bwonna countrywide bajagala. Tugenze Canada wawona Alberta beerako until the end. Anyway, tugende maaso. Genda ku Google oteekemu ekigambo Alberta Health Service International Nurses Recruitment. Genda kujja ku page fanana bwiti. Teweerabira international ebiseera ebisinga tekako link eri awo mu bio gwe kennyini tugende maaso. Jangu waneeno ogeje waneeno ku international we wasooka. Wojja ku international ogenda kujja ku page fanana bwiti. Sigenda kulwawo ogenda kujja ku page fanana bwiti. Jangu waneeno ogambe join. Ojja kwaka akagondi ka join ogenda kujja ku page ifanana bwiti kanjigire wano bakugamba AHS International Nurse Recruitment Initiative. Bakugamba we are seeking passionate and experienced internationally educated nurses with a nursing bachelor's degree for a current and future nursing position across the province. Banoonya abantu naye nga oli mu bachelor ng'olina kuba bachelor mu nursing bwe bityo. Kati nga bagamba before you start applying, be prepared to spend 30 minutes completing this application in one sitting. Tojivaako ate n'ogiddako gw'olina okugituulako paka w'ogimaliriza. You must complete this application in one sitting. Once you exit the page, you cannot go back to update or edit your information. When you click continue, you will be taken to another page. Okay, let us start. Ati ogenda kujja waneeno bagamba are you currently employed or you have previously been employed by Alberta? I think you are not. You have never been employed. But if you have been employed, then you say yes. I have never been employed by this. Then you take out. Nga bakugamba what describes your status to legally work in Canada? Ngojja waneeno ngogamba I require a work permit or a labor market impact assessment. Igwe omuntu ali outside. Okay, but omuntu ali mu Canada munda, you can try it also. Okay, then ngojja waneeno ngogamba where do you currently live? Woba oli inside Canada ng'oteekawo Canada. If you're outside Canada, you say outside Canada. Then ngojja ku gundi waneeno nga bakugamba professional by career education, registered nurse, or registered psychiatrist, skills, money, advanced, none of above, you can put. Lwaki nkugamba kino ekintu saagala we discouraging bayinza okuteekawo bali ba bachelors but naawe nga gwe alina kagundiko nga basobola okutwala. Try it until the end, you see it. Okay, kati tuteekewo tugambe registered nurse oba tugambe none of above. Okay, kati tugambe advanced practice. Anyway, tugende maaso nga bakugamba name provide value ng'oteekawo name, teekawo name, last name teekawo. Kati oba nteekewo linnya ki bannange? Nteekewo Anne. Wabula bannange nkozesezza Anne Namubiru biru. Okay, nga bakugamba waneeno bisome if the following message appears when you're entering your email address, it means you already have a profile with Gundi. Jangu waneeno teekawo email yo panena basaagala kuteekawo email. I don't want to continue. Mulowooza wana wantu ngenda kusookawo because I really don't want to. Anyway, tugende maaso. Kambalageko katono, then we go further. Kati ntaddemu email eyo enfuufufu such that tweyongerayoko. Then bakugamba wano naye gwe teekamu entuufu. Teekawo waneeno gamba confirm, n'ogiconfirminga. N'ojja wano bagamba what is your current employment position. Ng'oteekawo oli registered nurse, oli advanced ng'oteekawo. Oba others nga you are none of above ng'oteekawo. Then tugende ku continue oba okitegeera. W'ogenda ku continue, nze saagala nnyo ku makinga video eno ebeere empanvu nnyo. Era w'ogenda ku continue nga bakugamba wano kubanga bambi si kirungi okubiteekamu nga togenda kubimaliriza. I don't want really that. I really don't want it.
So kati jangu waneeno oteekemu personal, what is the best number to reach you at? Teekawo a number +256 oba +49 biki gweteekawo enamba ensi gy'olimu. If you are in Dubai, put Dubai. If you are in gundi yonna gira. But when they call you, make sure you pick up your email address ebeerako, country of citizen teekawo, nurse education license teekawo, put each and everything, read until the end, and then you do each and everything. Make sure tokolamu mistake kubanga onokola mistake bakugambe you cannot reverse it, you can't go back again. So I think this could be application ekyagenda maaso mukwano. Everything read and then you say submit. I can't submit because if I wembijuza byonna it will not be so good. Nze nganza I don't want to play because bino ebintu biri automatically biri systemized. Anyway, mbagala nnyo mwenna Abannayuganda abalaba video zange, abasubscribinga, abareferringa abantu banoono omukyala alina waako omulungi banaye mujje, banaye temwerabira mu subscribinge, mu likinge, mu commentinga wansi. Comment something. When you comment, actually most people who comment I reply them. I love you, may God bless you. Ciao ciao.